olwaleero bwenkyaliza muganda wange Mukasa Sewandagi mbadde ndudde okumulabako naye Mukama yeebale nnyo yakuyisizza mu nnaku enkulu ate tusaba Katonda atusaasire akuyise ne mu mwaka omukadde tusigazaako olunaku lumu Mukama akuguse mu mwaka omupya nammwe abalabi baffe mwenna tubakulisa ennaku enkulu ate tusaba Mukama wasigaddeyo olunaku lumu lwokka abanguyize abaguse mu mwaka omujja nze Kwezi Robinson ku lwa Kwezi Media Group Megatron naye waali tubaagaliza ekiseera ekirungi tubaagaliza omwaka omujja 2025 gw'essanyu era n'emirembe ate mweyongere n'okubeera ku mukutu gwaffe guno tujja kubaweereza ffe tweyama tujja kubaweereza nga twekubidde nga tetukoze eki buli muntu yenna awulira ng'ayina buyino tumuyita ku mukutu guno ajje ayogere bangi nnyo batutiisatiisizza waliwo n'omwami Kerry ali South Africa n'ennamba ye nagifunye sikutya n'ennamba ye nagifunye eri +27 83 61 36 944 oyo yali South Africa erinnya twalizudde nga bamuyita Kerry yagambye mbu nno yali wakunzita nga Christmas tenaba kutuuka naye mbu nno nemba nga teyetegese bulungi kati sawa yonna agenda kunzita waliwo n'omwami omulala ennamba yavudde Bungereza naye ng'agamba nti bagenda kunzita n'ono Ibrahimu Kasango eri noti 753 31 noti 3 noti 7 naye bw'ati naye ndowooza nabadde ngamba nti n'abantu bano obwongo butono bulinga bwa nkoko omanye enkoko obwongo bwayo butono naye n'akatwe katono naye ate omuntu naye leka ate kunyooma nkoko ante enkoko sigaana enkoko etegeera lindako Kwezi obwongo bw'enkoko tebuyinza kuba bunene kusinga mutwe gwa nkoko kati bw'ogamba nti obwongo bw'enkoko butono ng'ate n'akatwe kaayo katono enkoko oba oginyoomye enkoko egera n'obudde obw'enkoko bwe baateeka mu mitwe gy'abantu emitwe minene naye girimu obwongo bwa nkoko butini bwe enkoko etegeera kakati neŋŋamba nti abo abaagala okunzita olw'okuba mbu nkyaza abantu aboogera ku Bobi Wine naye nga lwaki temukuba Pulezidenti Museveni amasasi kubanga yabatawaanya lwaki ate bakweza amasasi okusinga Pulezidenti Museveni amasasi mumutte tubategeere nti muli bakabi naye bye mutiisatiisa abooluganda ffe katukyaze ba Sewandagi bannaffe bategeere ekyokukola gwe bw'oba oli eyo nga owulira kikuyisa bubi okwogera ku muntu we naawe jangu Habibu Bwembo yabadde wano yayogedde n'awanda omuliro nawe nakuwandulira n'awandira Tugume n'awandira Muhoozi n'awandira buli omu tetwamugobye ku mukutu ambasada wa Firebase yali wano babadde bamukoze eki Habibu Bwembo obwaki buli omu ajja n'awanda nga bw'alabye kaakati kyetugamba nti gwe bw'oba busungu bwo buli eyo ng'olina obutamanya totiisatiisa Kwezi kubanga tojja kumalako nange Mukama ampadde emyaka gino 5 mu 3 n'enjiwangaala era yamanyi lwendikola ki lwenaafa ng'ojja kujja okwagala okuntemula mujja kwetta mwekka nze Kwezi wange sittibwa Mukama yalinzijulula naye mbu masasi bwe simanya Sewandagi azze n'akaswa nfumite nze ekyewuunyisa ne Mukama tagenda kunzijulula naye yakuleeta nze yandeeta ssebo mumanyi kitange nule Brother Mawanda Sewandagi yayingira ewa nnyabo Naalongo n'anteeka mu ndoomo kitaawo mulwadde amutwala nemalamu emyezi 9 ba Museveni be baamutta baamukuba amasasi buuza kuba tulaba Sewa bannyabo ne basiba abatulaba abatuwuliriza bonna gye musinziira mbalamusizza abafunye ebirungi mu bulungi mbasanyukirako nammwe abafunye ebizibu ebitali bimu mbasaasidde ono Kwezi mutiitiizi naye ffe Abaganda tugamba nti yatya okufa yafa muto abalala baasigala mu zzaaliro kati bw'okula eno gye tuli nze taata wange yafa myaka 38 kati wendi emyaka ngisusse egya 38 nsussaamu emyaka 10 n'okusoba kati kitegeeza nti ate n'okuwangaala mba mpangadde nnyo okusinga taata wange ate taata wange bwe yafa nze yaleka ndi muto tekyaŋŋaana kukula kati ate nze taata wange we yafiira bwe nali nenkana siinaawo mwana yenkanawo bonna baayitawo dda ekitegeeza nti no taata we yayanguwa kati kwezirekeraawo okutya ebisiikirize abantu mu nsi muno
buli olabanga okutiisatiisa omanya nti omuntu alemererwa gye bayita intellectual debate. Yes. Nze kwezi ntambula nnyo sibeera kweno kwezi media yokka. Naye buli awali atuvumye wengenda n'otereeza ne ŋŋamba pulezenta waawo nti njagala omuleete tubiisanye bwenyi byeyayogeredde ku mukutu yes abyogere nga tuli naye wano n'amugamba nti asooka ayogere mwami Sewanda gimulabeko mpulire bwawanda waliwo bamuyita Njuki n'omulala oba bamuyita ani amanyanga manya abiri kati ono omulala bwe najja n'agamba kankaka nti omusajja oyo asooka abeereko mulabe bwe nabeera ku mukutu teyadda yagamba simalaako. omanye obulimba bulina amagulu mampi era abaana bano abavuma n'okutiisa abantu yes basaana babeeko kye bayiga mu byobufuzi temuliimu mulabe wankalakkalira yes ate temuliimu mukwano gwa lugenderezo. kituufu. mu Christmas holiday twalabye Bobi Wine ne famire ye nga bali mu kifaananyi ne Katikkiro Charles Peter Mayiga webali nnyo ng'era Katikkiro musanyufu nnyo ne Bobi Wine musanyufu naye nga buli omu yawanda ng'era agamba oli nti Nakaayi omanye ab'embogo bakyala bange nga boogera yes naye tolowooza nti it was a coincidence nti babadde buli omu agenze kusaba ne bagwanganako bugwanganyi. Bobi Wine ne Katikkiro Charles Peter Mayiga levo gye baliko tebakyatambula ffa yes era tebayinza kugwanganako bugwanganyi awo nga bwensanze nga sibiteeketeeke nti Sewanda yagenze ku Megatron n'asangawo tugume mubuuzaganye nedda ate ne basinkanawo tebayinza kubuuzaganya ekyo kiri planned. Nze ebimu ebyo byannumanga. Katikkiro Charles Peter Mayiga oyo ayina obunafu bwe ayina n'amaanyi ge naye obunafu bwe nze bwensinga okumanya kwe kwanukula buli amugambyeko ekigambo. Obunafu bw'amaanyi nnyo ye nga Katikkiro teyalibadde nabo nti buli amugamba ekigambo amwanukula. ekikyamu eyandyanukudde yalibadde Charles Peter Mayiga oyo ye asobola okwanukula kati ze Sewanda gye ssaawa eno nkwanukula buli kimu ne bukya ku makya Ssaabasajja n'asiima ne bampaddamula oba tokyayanukula apaana olwo nfunayo ate abalala olwo mba ne Busewanda gibwange obuli eyo obwobulabe bwe bukwanukula. Naye kati mbuuziza ekibuuzo ku makya ensisinkano eyo wakati wa Charles Peter Mayiga ne famire ya Bobi Wine ne bagenda ne mu group photo erekawo abali ku mpuyi zombi ababadde bavuma ng'ono avuma werudde eno nowerudde eno avuma. Alowooza nti Katikkiro tayagala Bobi Wine n'avuma n'alowooza nti Bobi Wine tayagala Katikkiro n'avuma. Endowooza entono abamu ne batandika n'okutugamba naffe buli bakulaba n'akantu nga kano aka Buganda Mengo politician mulaba edduka eyebadde eŋŋombo ssebo abaana nga gye bakozesa ne beerabira naye abaana aba nti si bagunjufu balina kye beerabira mwami Kwezi. Teriiyo mukulembeze okuva ku muzungu eyasooka alijja wano n'akulembera ensi eno Uganda nga yeebalamye Mengo. tekisoboka. Ekisobozeseza Museveni otukulembera emyaka 40 Mengo Museveni yali avaako mu myaka 10 egyasooka nga Mengo tannaginyikiza egyo 10 egyasooka naye yali mugezi nnyo bw'aba agenda mu kalulu ka 96 n'agamba nti Kabaka bamuteekeko. Abantu bangi ne bawakanya okuteekako ki Kabaka eri mukwano gwange ntera okujjukira ennyo Katabanika entera okukagamba njogera nako Tabanika Sserwanga Lwanga nti Sserwanga Lwanga yayogera kaati n'awakanyiza ddala okuzzaako Kabaka era naawe ensonga ze nnyingi nga zonna ziri against Obwakabaka ne babiwaayiriza Besigye ne tubagamba baba ne Besigye yaliko kwabo kuba Sserwanga Lwanga bwe yavaayo yeeyogerako bwabyogedde yeteekawo lwatu ne tugamba Besigye ne Besigye baba yabyogera mu disclassifying minutes ezo kubanga emyaka 2 gyakola ki gyayitawo dda minutes ezo zali mu lukiiko lw'eggulu bazigyeyo. Eyatuyambe yali omugezi ennyo ye Solome Balungi Bosa n'agamba nti bano batuteza akatego tuteekeko omutanda nga bo bamaze okuyitawo ate bajje mu mateeka bamukole ki bamugyewo. n'agenda mu kooti n'ebawaliriza era ne bakola etteeka erya 93 erizaawo abafuzi ab'ensikirano. ye ng'oli akatego yakagwamu. Solome Balungi Bosa kasa yakalaba
n'amanya tukabuuka tutya naye olwokuba Museveni yali so desperate nga ayagala okukulembera ensi eno ng'amanyi tayinza gikulembera watali Buganda yakola buli kyonna ekikola ki mu lukiiko eggulu baagaana n'agamba nti nze yonvuddeyo n'ajja mu paalamenti n'akola etteeka ne liteekako abafuzi abaaki ab'ensikirano naye bw'otunula nti omuntu yalowooza nti basobola okubeerawo single handedly nga tebalina Buganda ekyo kwerimba era nze n'ab'Emmengo ntera kibagamba Mmengo eba teri mu gavumenti eteekwa kuba ku opposition teyinza kubeera nga teri mu gavumenti ng'ate teri mu opposition survival ya Mmengo oba survival ya Buganda ebaddewo okubeera ku sayidi zonna nti bwe batusinga amaanyi nga tufunye omukisa otwala mu buyinza ne babutubbako ne babutwala olwo nga tuyiiya nga tubeera eno nga tuwakanya ng'era bali bawalirizibwa nga tule omusajja omugezi Raila Amolo Odinga ye muntu akyasinza okuvuganya kati mu Afrika ebisanja ebingi ng'awangulwa naye buli lwe bamuwangula ate gavumenti eddako etambulira ku ye era teriiwo reforms zonna ze baakoze mu Kenya okuva ku kuvaawo kwa Moi yasiba Raila Amolo Odinga emyaka gyonna naye Moi gavumenti nemulema okutambuza ng'ayetaaga Raila Odinga n'amwetaaga ezo enkyukakyuka ezasooka zaali ku Raila Amolo Odinga jjukira asikira kitaawe Jaramogi naddira enkyukakyuka ezibajja sabasaba 7 ogw'omusanvu nazo zaali ku ye gundi ono Mwai Kibaki ateekawo reforms zino zaleese eza constitution 210 nazo zaava ku Raila Uhuru Kenyatta najja n'ayagala ogaana okolagana ne Raila yawunzika akolaganya ne Raila nga vice president wa Mugobi ddala ono omukyamwami najja kati aliwo William Samoei Ruto n'agamba nti tetujja kuba na mugaati omanyi mbwe Kenya osobola okugenda n'ogulako toosi 2 ku mugaati nti nusu mukate akuna tetujja kubikola teriko tujagabana naye obukulembeze bwe bwamulemerera n'ano na Raila Amolo baali bamutwala nti Raila Amolo Odinga abeera ku opposition naye essaawa 24 mu gavumenti bamwetaaga he is a necessary evil ne mu Uganda wano Buganda is a necessary evil ojagala tojagala erina kubeera mu buyinza you cannot survive without Buganda ekyo kituufu Uganda tesobola kubeerawo awatali Buganda bano bannaffe beerawo ne batukudaalya ne batujooga naye olabye emirembe egiri mu kibuga niitirivu okuva ng'ennaku z'omwezi 24 nze mpita mu kibuga Kampala n'empewo gyenzisanji wulyanga ejjudde obulamu baganda bo bazzeeyo ekwabwe era obudda ntuuse wano leeti nga manyi naawe oli wammwe mbeera mu kibuga ffe tuvaamu nze manyi bulijjo manyi naawe oliweeyo nedda ssebo baganda bo bwe baavudde e Buganda ne baddayo ewaabwe abasajja katugamba nti ebuganda buladde ebuganda mirembe kitegeeza ki nti ababazzi abaava ewaabwe ne bajja e Buganda be batumalako emirembe kati ffe ab'e Buganda kitukakatako okwerwanako ne tulaba nti bano abatukyankalanya tubakontrolinga naye nga temuyinza beewala kujja wano kubanga wano ye senta y'enkulaakulana ya buli kintu ate mu abasajja abakulu sente zireke kuba malamu baani kwezi bw'obanga okoze n'owulira nti okoze by'okoze ne bigaana gamba nti abaana bange bye sikoze baligira ki balibikola leka kwefuula nabyejeego n'omusajja omukulu basajja mivule omusajja oyo yesse wakiryanga eri abasajja mivule yeetuuma lyetuume naye nga basajja mivule yabaaki ayinza okuba yeetaaga kusabya omanyi mulina ensobi gye mukola basajja mivule musajja muyivu nnyo mwana wattu muyivu ddala basajja mivule ne Pastor Kayanja oli owaawali baasomera mu yunivasite emu mu Amerika kiki baasomera mu yunivasite emu mu Amerika era bombi balina doctorate mu theology va ku zino eza Saamu Mayanja ze bamugabira obugabizi nti street preacher bano basajja abaasoma ebitabo abalina PhD mu theology eyaddala kati eddiini bw'ogisoma manya abantu balabula bulijjo bw'oba ogenze wa Yesu genda ne Yesu bw'ogende wa Muhammadi genda ne Muhammadi bw'ojje waffe mu nsozi tambulira mu nsozi bw'onaayimirire wa Muhammadi n'oyimirira ne ku lusozi bijja kwekubira kuba zombi tezisimbula lumwe ne gyasimbula nga eno ekyasigadde bakunuula amagulu n'okugugwe kati basajja mivula alabika ayimiridde mu zombi
kyokati basajja mivula alimu ensaasi omutwe mukyamu basajja mivule simulamu amukebera simulamu teetaaga kukebera okumanya omuntu nti mulalu teweetaaga kumukebera byokola byokka biraga nti oli mulalu basajja mivule yakuwadde dda kati namulabye ennaku ezo ng'abolereza ekigambo twakyogeddeko nze ennaku ezo mbadde ntambula Buganda okuva lwe nawummula nkola emirimu gyange gino egy'ettaka ntambula Buganda eno nengyetooloola abantu ku kaadi bbiri eya NUP n'eya NRM abavuganya abazisingako ebitundu 9 ku buli 10 si Baganda eza NUP eyaffe eya NUP n'eya NRM ate yo eya NRM esuse kuba eya NRM buli aspiring candidate weri wano mu Buganda kitange ne mukazi we ye kijja kitya gwe noonya aba district woman MPs noonya aba constituency MPs ojja kubalaba abasinga obungi bali abeeri balowooza nti basobola okuvuganyiza wano ewaffe naye ewaabwe bw'ogendayo nze nabaddeko mwakyolineraŋo ewaabwe bw'ogendayo tosobola kusangayo muntu wa ggwanga ddala avuganyizaayo naye basajja mivuyo ye bwe yazze kubanga bamuwadde obusente owayi obutebe buli eri waggulu genda ogyeyo obutebe muleete wano ye basajja mivule bwe yazze obwongo bwe nga bumulowooza nti bw'atuula ku seeti ayina kuwolereza bannamawanga kuvuganya Buganda bwe yagambye mwami Kwezi ekimu ku bisinza okutabangula ensi eno be bantu okutwala ebitali byabwe nabadde nga mbala ku Christmas Kampala Metropolitan erimu lufula eziwerako naye nze saabaze Christmas njagala kubala zinnaku eza bulijjo ng'olwaleero lufula ezo zonna ezeetoolodde Kampala olunaku bwe zisala ente entonde ennyo zisala ente 300 ente 300 buli nte bwe beegula akakadde kamu kitegeeza ki nti abalunda ente buli lunaku bayingiza mu nsawo yaabwe obukadde 300 mu nnaku 10 baba ne biliyoni meka mu nnaku 10 baba ne biliyoni ameka mu mwaka baba ne biliyoni ezisukka 9 abo balunda ente baali badde bakyatufunza wano anti wano wali enkulaakulana obeera eri bubeezi n'olunda nte ezo n'otunda n'abazirya olowooza bonna buli omu ayina ente neweefunira sente bonna se balina nte n'ettaka ttono era bonna tebateekwa kuba ani akulimba ettaka ttono bw'oba ogamba mbu ettaka ttono okuva ku koolaasi katukwata luguudo ogenda wamama Museveni okuva ku koolaasi okutuuka ku geeti ya Pulezidenti Museveni Eruchere wali kilomita 4 mu 4 kilomita 4 mu meka tewawerawo nnyumba 400 zonna faamu waliwo faamu gy'oyitako ng'ovuga emayiro 7 eno n'eno nga waliwo omuntu ogwo ne mayiro 7 bazirundiramu batya gwe lero ogamba mbu ettaka ttono tebalina nnyumba eno ewammwe buli kkubo kuliko ennyumba ziri ku kkubo eri tebalina nnyumba ku kkubo ku kkubo eba faamu nokka akataalitaali n'olinnyalinnya ennyumba ebeera waggulu ku lusozi nga wano wona wali herethe eri olusuku eno wante zezituunyana n'enfuufu teri nayo Karamoja eyo nvuddeyo ogende Karamoja Karamoja yerina gold deposits ezisinga kumpi obunene mu Africa abe Karamoja obalekera gold waabwe tobeetaaga Kampala tewaliwo na nsonga lwaki omuntu yali badajja omukaramoja yali badajja okusomera Makerere University ku gold yali Karamoja wandibadde university y'amaanyi oyo njogedde gold naye wali ate ekyobugaga ekisinga gold bakiyita vermiculite naye bamusima Karamoja naye gendayo olabe baani abasima gold ne vermiculite eriyo omuntu nyamukubulira nga tetuli ku mpewo wano ayina square miles 10 Karamoja yakozesa mineral exploration map eya Sir Edward Mutesa gye bakola mu 1959 ogitegede yali enoonya bya bugagga mu Uganda yonna n'agenda Karamoja buli we bagamba nti waliwo gold ettaka n'aliwandiisa mu mannya gwe square miles 10 gwe genda onoonya inventory yeeko baana n'aba ministry ya land ani akufera ye mukulu alagira bulagizi waliwo omulala wano buli public land eri mu Buganda kumpi bagimuwandiisa ku kasabasanga eri vacant genda Empigi mulandi olawo basobola okuwa inventory ya public land mu Buganda gende Wakiso olawo basobola ogikuwa gende Nakaseke olawo basobola ogikuwa gende Sembabule olawo basobola ogikuwa
genda erwengo olabo basobola ogikuwa ensonga ezibagana okuwa inventory ya public land eri egi nti abeewandiisa ku ttaka bangi abazze okubba ebyobugagga by'abannaabwe yo vaayo jangu ebusoga abantu baayo ng'obawadde masanyalaze gokka sente ze tujja ku masanyalaze ge tusasula gokka ne bafuna ka percentage kaabwe 20%. Toyinza kulaba musoga Buganda asiika chapati bonna babeera eri waabwe nga bakola nga beeyagala fuwa ne waffe ne bwotwala ebyobugagga byonna ekyobugagga ekikulu ekirina baki bantu kakati obuzibu bwe tufunye bebo ba immigrants abava gye bavudde ne bajja wano ate ne balowooza nti bayinza otusinga okutannama nabadde ndaba mukwano gwo Sam Mayanja minisita omuto ow'ebyettaka bw'omulaba olowooza nti ye minisita w'ettaka alina amaanyi naye ekizibu tekiri kimu bakiyita Buganda alwanyisa Buganda namukolako okunoonyereza ne mugamba mukwano gwo ne mukugamba kitaawe jjajjaawe yali mwetissi wa migugu owa Reverend Canon Apollo Kive Bulaaya yakwata entwala ye yamuleeta bambi Canon Apollo Kive Bulaaya yagendanga okubuulira enjiri Rwanda Boga Zaire nawa abasajja abo babeeranga n'abantu babe baleetanga bwatyo bwamuleeta okumugjawa e Burundi kyogamba Sam Mayanja Mulundi ajje yakiwakane yise wandaki jjajjaawe birebwe beddira ki saagala kunnyingiza mu birebwe simutegeera nze siwaayiriza n'erinnya sirimanyi bino ebigambo mbyogedde ebbanga nze nsoose naliwulira ku ggwe birebwe genda omubuze kitaawe ye Ernest Birebwe Mayanja abaana bonna baganda be bonna saagala kwogera ku bali mu US balina erinnya eri bonna babayita Mayanja bakyusa lya ddiini ne Mayanja kitegeeza mutambuze mu lulimi Oluganda nga mwe abasamize Mayanja aba mutambuze okitegedde abaganda be bonna balina erinnya eri Mayanja nini tukusenza mu Buganda jjajjaawe n'ava eri n'azaala wano kitaawe Ernest Birebwe ne bamuwa ettaka omanyi anyumya ayogera nnyo kubaagabana ettaka naye abaagabana ye tayogera nti ne kitaawe yagabana kitaawe yagabana hafu ya mayiro ebukumula kitaawe yagabana eka zaana ekinda mityana ana mwemu wasavaawo taligulanga okimanyi tiwasava nnyo naye obuzibu bwe tulina naye nti ne bwagenda obugenzi mu kkanisa ng'agenze kumusabira bwe yakutte akazindaalo yatandikidde ku Bwakabaka bwa Buganda. Ate abugamba ki? Ebigambo byabadde abugamba mbirina bingi naye oba naabikuzannyira ddiini obiwulirako. Kiki lwaki Sam Mayanja yafuna obutakkaanya Bwakabaka bwa Buganda? Kyetubuuza. Kiki ekizibu ekiriwo? Kyetubuuza kubanga ebyaddiru tubimanyi bibeera mu ddiiru. Naye najja omanyi ebyo byetaaga mateeka. Bwe yabadde naye nze nabadde namusanyufu nnyo kankubuulire mwami Kwezi. Ate ntwala kye kyansanyusizza nti Sam Mayanja omanyi ffe twagamba abeewaffe eno tebalina mbooko naye bakuba abamu abalutansozi bagoba mpola naye baweekeeza bo badduka mpola gwe nolaba nga abatadduka naye gwe bagoba akola ki aweekeera ne tugamba ekyokusatu nti balwawo okukola gwe nolowooza nti tebagira ki tebagenda kukola naye bwe batandika okukola tebaddiriza ate tebazikiza kati kyasinza okunsanyusa Sam Mayanja omulokole owagugudde ng'agenze wa Haji Bujingo omufere yagenzeeyo bamusabire awo nategedde nti ekigoba kati kitandise okuweekeeza era omanyi bw'otandika okuweekeera olwo ng'onoonya weweekweka mukulu Sam Mayanja asabira kugugudde mulokole wagugudde kati ate lwaki yagenzeeyo ng'ali wa Bujingo ate ne wa Bujingo gy'agenda Ssaabafere waliwo bitunyiiza mwami Kwezi tugamba abantu olumu eddiini tuzigaana ne tuzira tosobola kukolimira bantu n'osaba essaala ekolima n'okolimira abaana
n'okolimira n'abakazi. Sentamu Sewandagi bwe ntula wano ku seeti mwami Kwezi mukyala wange tamanyi na kumanya nti ndi wano naawe ajja kukebera bukebezi ku mukutu ng'okataddeyo agendi obaddeko ewa Kwezi. Abaana bange abato Bukirwa ne Nantume tebamanyi byenjogera byange era tebabintuma, naye gwe omusumba wa kanisa n'oyimirira ku kituuti n'osaba essaala n'okolima baffe n'eza Bugingo zikola, naye nga ekisinga tuluma eza Bugingo ne Sam Mayanja bombi bagwira wano e Buganda. Ye Bugingo Munyarwanda Oli Murundi ekyamanja kyesimanyi naye Bugingo ye mumanyi Munyarwanda oli Murundi bombi bagwira mu nsi yaffe naye ate mu kifo ky'okukkiriza babeere naffe mirembe batabangula butabanguzi. Bwe yaba ayogera Sam Mayanja mu bimbi kwe yayogedde akutte akazindalo ke ekyo kyekyavaako obutakkaanya mu 1966 kubanga bayagala okukulyetinga state within a state. Ekyo kyabadde kikwataganira wa n'okusaba kwe yabaddemu. Genda mu maaso mpulira bibyo. Kakati twagala tulowooze nti bakola state within a state nga kyali kituufu nga ye bwagira ki bwagamba bwakyogerako. Naye omuntu agenda n'atusiriwaza n'alowooza nti ffe tetumanyi. Bungereza erina state says satu eziri munda. Tulina United Kingdom. United Kingdom ye yawamu yonna awamu Bungereza bwogiraba yonna awamu ye United Kingdom. Yes. Okugata guli obwakabaka bwonna. Eyinamu states satu. Eyina England, eyina Wales, eyina ne Scotland. Ate yo Scotland okumanya eri wala Scotland ne sente ezikola mu England tezikola mu Scotland. Eyina banka ezaayo satu ezikola sente ezaayo ezeekolera. Ekyo kyekisooka. Kati omuntu okutooza bagenda ne baagala baagala okulyetinga state within a state. Mukwano gwange yabuuzizza. Kwezi. Ani yabuuzizza? Mukwano gwange. Kwezi. Ensi bwekulemerera. Nove uwo. N'ogenda e Kasanda. Mutabani we gye yazimba amaka ge. Ku eka ze 5 oba 10. N'otuula wakaawe nga w'obeera. Oyinza okuvaawo n'okangaza nti wakaawe ntiwasobola kubeerawo basajja babiri. Tekisoboka. Bwe busiru bw'abano. Tetubayitanga Bugingo ne Sam Mayanja ani gwe twayita okujja wano. Anti nabo beesanga bali wano bazadde baabwe abazaalira wano. Bazadde baabwe twabayita. Tewali yabayita. Naye ensi nabo yabatambuza. Nali wano n'enkulaga census eyali 1911 nga wano mu Uganda tewaliwo Munyarwanda, tewaliwo Murundi, tewaliwo Mululi, tewaliwo Munyala. Wano mu Buganda aba bantu bana tebaakola ki? Tebaliwo mu census eyo. Abaaliwo ne babula babiri, abakaavirondo n'abaziba baabula bafuuka Baganda. Era kati oyinza okuba nga Kwezi gwe kaavirondo era kyebuuza Kwezi beddira ki? Naye ne Katikkiro waffe yali muziba yava buziba. Kisoboka. Kakati bw'abaga ekyo mukireke twakimira. Bw'otula ekyo tusookera omuntu n'akugamba nti abo bajja wano baagala okulyetinga state within a state. Si kyekisoose. Era ne twagala okulyetinga state within a state. Si ffe tukola ki? Si ffe tusooka. Bungereza eyina states mmeka? Ziri munda mu nsi gye bayita buki? Bungereza. Tebangayo butali bwenkanya. Ate bano balowooza nti abantu basoma. Kwata ekitabo kya Sir Edward Muteesa kibayita The Desecration of My Kingdom. Kwata ekyokubiri kya Professor Ebike Kasozi The Bitter Bread of Exile. Bisome. Obutakkaanya crisis ya 1966 tevanga ku kifo kya Buganda mu Uganda. Yava ku butakkaanya wakati w'abantu babiri. Dr. Apollo Milton Obote ne Sir Edward Muteesa. Tewali mulala. Butakkaanya bwabwe ng'abantu. Sir Edward Muteesa, Dr. Apollo Milton Obote n'agoba Sir Edward Muteesa mu State House Entebbe. Abantu boogera nnyo ku 25 May, 24 May. Olwa 24 May ye yali enkomerero ye butakkaanya bwonna obwali bubaddewo. Abantu boogera nnyo ku kiteeso lwasa mayinja ekyayisibwa mu lukiiko Emmengo. Ekyo ekiteeso kyekyasembayo ekyali kigoba gavumenti ya Uganda ku ttaka lya Buganda kyekyasembayo. Obote yagoba kabaka
yagoba president yagoba kabaka yagoba president mu State House Entebbe namenya obuwaayiro bwa ssemateeka w'enkaaga mu ebiri najjira obuyinza bwa president n'abumujjako n'abufuula obwa prime minister okitegedde naddawo bw'amala okola amendment eyo ng'obuyinza buno obubadde obwa president abujjawo abwewadde mu nnongosereze eyankaaga mu mukaaga n'akola ki kabaka n'avaayo bano ne baleka bayisa ekiteeso nga kabaka avudde nayo ng'ali mu lubiri Mmengo bano kwe kuyisa ekiteeso kyabwe nti mujje oba bwe mukoze gavumenti mugikole ki mugijjeewo naye gwe tulaba nti kyali kyamagezi okujja obuyinza ku Ssaabasajja kabaka afuuke nga bakabaka b'Ebungereza oba bakwini nti kabaka waffe yabeerewo obuyinza bubeere omanyi era nakyo muyina ekizibu kye mwogeramu kwini wa Bungereza mwe gwe mulowooza nti talina buyinza bw'atakuwa instruments of power nga bakulonze mu kalugwe katikkiro tosobola kukola oyo talina buyinza oyo talina buyinza ssemateeka wankaaga mu mukaaga wankaaga mu ebiri yali mulambulukufu bulungi era yali ayogera ani ayina kukola ki naddirwa okikola era obuyinza obuli executive bwali byonna bwe mwogera olwaleero byolaba Bungereza bwe byali mu nkaaga mu ebiri wano nga prime minister janga agende wa president kuno nayo bunonyi ki instruments of power naye ng'obuyinza buno obuddukanya gavumenti bwa prime minister naye guno omululu omuntu okulaba nga waggulu we tayagalayo kulaba amukola ki amukulembedde wadde ali ceremoniyo bino byowula mwami Museveni ayomba mboyo Lukwago twamulekera bikufuluna bijegere eyo ye fitina yetuusa abantu mu mbeera eno Sam Mayanja bw'atuuka ku leve eyo ng'akugambye nze set up kati olaba naawe omusajja mukulu abadde bakubuguyazizza nti eby'Ebungereza olabanga ebyenjawulo ku byali wano tebyali na njawulo na byali wano eby'Ebungereza byennyini system nga bw'ogiraba Omungereza bwe yagitulekera Omungereza yakwata system ye y'Ebungereza gyakufugirako kati Bungereza olwaleero n'agituwa wano enjawulo yali emu nti Ebungereza yo family efuga yali eki emu wano ewaffe baali bakkiriza nti abakulembeze ab'ensikirano bafugenga abataano bisanja bajjanga obukulembeze bujjanga kwetolera mu ki mu bo obwo obwa waggulu naye nga wansi eriyo prime minister ne batukola bubi twanyumiddwa obukulembeze obwo nga kinyuma kati ono Sam Mayanja yibwajja alowoozesa abantu nti batabitegera naye olw'okuba munnamateeka nga yasoma amateeka nkimanyi byayogera abimanyi era abyogera alina kyagenderera Adolf Hitler omunazi byagamba bw'ati kola obulimba oba limba savuwaza obulimba bwo buddiŋŋana olutata abantu bajja bukkirizaamu nti bwe butuufu yensonga lwaki Sam Mayanja buli wabeera addiŋŋana bulimba buno obulimba bwe abuddiŋŋana naye ng'amanyi buki bulimba Sam Mayanja bwe yabadde atubuulira awo kankugire wano akatabo ayogera ne ku Buganda Land Board agambye nti Buganda Land Board company ya muntu omu yakino nakiri teriiwo Buganda Land Board eno bw'ogisomako bagamba Buganda Land Board is an organization set up by the Kabaka of Buganda to manage land and properties returned under the Restitution of Traditional Rulers Act of 1993 Cap 247 measuring 350 square miles and the assets that were returned in the Memorandum of Understanding that was signed between the President of Uganda and His Majesty the Kabaka of Buganda. Buganda Land Board Limited has been offering services on only Kingdom land but is now open to serve the general public on all matters concerning land across Uganda through the one-stop center. Ayogera ati Buganda Land Board Limited ye company eyateekebwawo Kabaka okumuyambako okulabirira ettaka square miles 305 eririye ng'omuntu square miles 305 lya Ssaabasajja Kabaka ze baamuddiza n'ebyo ebintu ebyamuddizibwa mu tteeka erya 1993 eryazzaawo obufuzi obw'ensikirano mu nteesaganya ze baalimu n'eryo ne baafuna mu Memorandum of Understanding mu nteesaganya ze baalimu ne Kabaka wa Buganda eyo ya 2013 nga basaako Charles Peter Mayiga mu August. Kaakati ebyo nga tuvuddeyo kaakati nga tuvuddeyo
nze nina ekintu kyenenya Buganda Land Board kyesikkaanya nayo. Waliwo abalangira bali wano Kitayita. Abalangira abo bava mu Ssekabaka Kikulwe. Balinawo ettaka ddene nnyo. Kaakati juzi muganda waabwe yagenda n'afa. Kati Buganda Land Board ne bagenda n'ogamba nti Ssaabasajja Kabaka asiimye mbu ettaka lyabwe yaliwadde n'abagereka akoleko olusuku. Ate nga mu kusooka waliwo ettaka ery'Ekitayita lye babba ku balangira ne baleeta ne bbaasi n'etema ebintu by'abantu nga bagamba nti nno Ssaabasajja yasiima ettaka n'aliwa n'abagereka akoleko olusuku. Ettaka baaliguza Kabushenga n'akolako ebyo bye mulaba eby'emmwanyi na buli kimu. Kati babadde bayingiridde abalangira. Abalangira ne baga nti nedda ssebo Buganda Land Board mwe muli bakopi mwajja buzzi kukolera lino ettaka lyaffe eryabalangira. Kuliko n'amayumba ge baaziikamu abalangira bali bajjajja abo abaasooka. Ne bagamba nti mmwe mugamba mutya oli kabaka muganda waffe addira ate ettaka eryaffe eryabalangira n'aliwa mukazi we gwe twawasa obuwasa. Kati ffe abalangira tufuuke emmombo ze omukyala ajje atwale ettaka lyaffe n'ebijja kakati tubisengule tubitwalewa. Be bali mu Buganda Land Board. Kati kankunguli olina ky'otamanyi. Aba Buganda Land Board abali njagala kuyiga kunze. Naye bwe bubyo balinamu oyagadde kuyiga kunze. Tugende mu maaso. Ettaka biwandiiko. Alina ebiwandiiko yaba nannyini ettaka. Era be balina ebiwandiiko. Gwe baawandiisa mu ttaka eryo ku kyapa ye nannyini ki? Ye nannyini ttaka eryo. Memorandum of Understanding ya Katikkiro Charles Peter Mayiga yakomyawo ettaka lyatuwa. Ettaka eryo ne likwasa Kabaka wa Buganda. Bwe mala oddikwasa Kabaka wa Buganda, abalangira abo bajja okugamba nti ettaka lyabwe. Era bw'owulira nga boogera nga bagamba lyabwe, bagambe baggyeyo ekyapa. Olabe ettaka eryo lyawandiisibwa mu mannya gaani. Ekyokubiri njagala ojjukire, abalangira balina omukisa ku mulembe guno omutebi. Edda abalangira tebaabangawo. Bwe babeeranga beekwese. Kubanga twalinganga tubamanyi nga balina obusobozi obuwamba Namulondo. Buganda y'okutaasa ekyo, buli alina obusobozi obuwamba Namulondo teyabeeranga kumpi ne Namulondo. Tukanya. Eno kampuni bwebe managinze ettaka negamba nti egenda kuliguza oba Kabushenga nga bw'ogambye nti neriguza Kabushenga. Ekirungi ebya Kabushenga nali mbimanyiiko ettaka eryo. Abaali balikaayanira beerabira nti mu Uganda mulimu gye bayita legal regime. Sewandagi kitange nga mwana wa Maliko Nyanzi Serwanga, nga Maliko Nyanzi Serwanga mwana wa Tofiri Kigogwa Kaddu. Nze Sentamu sisobola kugenda mu mateeka agafuga eggwanga kati nenkaayanira ebintu bya Tofiri Kigogwa Kaddu ng'abo weebali. Okukaayanira ebintu bya Tofiri Kigogwa Kaddu nze Sentamu wamala kubeera nga bali mu layini ya Maliko Nyanzi Serwanga tebaliiwo. Kubanga kati baba bagabana ebintu, Maliko Nyanzi Serwanga yagenda n'agabana ebya Tofiri Kigogwa Kaddu. Kati kitange Sewandagi n'agenda n'agabana ebya Maliko Nyanzi Serwanga byagabanye mu bya Tofiri Kigogwa Kaddu. Kati nze neŋŋenda n'engabana omugabo gwa kitange gwe yagabana mu bya kitaawe Maliko Nyanzi Serwanga. Kati obuzibu buva Sentamu Sewandagi ava eno n'agenda akaanira ebya Tofiri Kigogwa Kaddu. Ng'ate mu bya Tofiri Kigogwa Kaddu omugabo gwe gulina kuyita mu kitaawe Sewandagi. Kati ng'ate tekayina mugabo gwa kitaawe ki? Sewandagi. Kati obukirala ne kiretebwa bukulupya obuli mu minisitule y'ebyettaka. Nti kwezigo bogamba nti yali jjajjange bw'oba ne ssente z'entonotono nga bakuwandiisa ku kyapa nga bakuwa bw'administrator. Nga tolina na mpapula za administrator. Ezifuna kasookozesa ssente nga bo bakuwandiika. Era abantu banyize mulina emirimu gye nkola, abantu bangi mbasanze ng'olina weebukojja nga yeewandiisa ku ttaka lya jjajja wa kitaawe. Era nga yalitemaatema nga yaligaba ku ttaka lya jjajja wa kitaawe, naye nga ebukojja gyalikola ki? Gyalikalya. Kati abalangira bano njagala obeetegereze. Waliwo omuvubuka bamuyita Jjuuko. Kivubuka kinene. Kakati kankwe kukyabalangira. Nsoko ndeko kukyajjuuko kukyanga ekyabalangira kino kyankwatako nnyo. Kubanga ffe tubadde tugenda ebbanga ddene waabwe waka. Abalangira abo
bagamba nti ndo bakamala ku ttaka eri bajjajjabwe emyaka 3 balina amayumba g'abajjajjabwe ge babaziikamu biro bye baziikanga edda naye nga babazimbako n'amayumba engu ziri muliza zotayiza nakufumiitiriza kati ne bajja nga basika buli gwe basika nga bamuziika bazimbamu amayumba geera abalangira bwe bakola waliwo kinakani kyamaanyi nnyo kaakati ono omusika eyasembye okufa yafudde mu covid kaakati tebannabakwabya lumbe naye babadde tebannabakwabya lumbe mengo neyingirawo etwala ettaka bayinawo ekazi zaali nyinyi kumpi egenda kuwera mayiro kaakati abantu ne bagenda nga basengako ne bajja ne bakuba ettaka lyabwe eryasigalawo eddala ne balireka kati Buganda Land Board bwe yazze ne bakuba ettaka nga balangira bagala batwaleko eryabwe ne baga nti affe katusigazeeko ekazi ne305 mmwe mutwale ziri ezirimu abasenze mwe mumanyi kimunaakola ki neffe embuga y'abajjajjaffe esigaze lino ettaka eritali ku basenzi era lyonna baalisiba bulungi sengenge bano bagamba nti nedda n'abagereka tekulitwala andi njagala kino kiyige era okitegeere omuntu okugamba nti wano wange naddala ng'oyogera ku ttaka ojjayo biwandiiko baalikuba ettaka eryo baalikuba era baaliteeka mu mannya g'abano ekyapa kyabwe tekinnavaayo kwezi kati bino njagala bimanye ndi muyizi w'amateeka ate ndi mukugu nti abayizi b'amateeka ate ndi mukugu temuyiga amateeka ku harmonizing abantu oba mu journalism muyiga amateeka kwezi muyiga amateeka okukulupya abantu kwezi oba mu journalism nange nkuwuliriza ng'oyogera bya journalism naye bwe tuba mu mateeka olumu owulirizanga genda mu maaso kankuwa ekyokulabirako ewamala waliyo amasiro amasiro ago galina acres ezisukana mu 8 omuwala yakeera ku makya n'agamba nti ye musika waawo n'alinnya n'asika ne bamuteekako bw'ogenda ewamala ku masiro kati tewawera eka mmeka ekituufu baagatunda wonna baatundawo naye ng'ago amasiro si gage nange baali bantutte ngulewo ne ŋŋaana amasiro si gage ng'eyakola ki amasiro ga Bwakabaka n'abo abalangira gye bakugamba ettaka si lyabwe bajjajjaabwe si baabwe naawe obuzibu buvudde bajjajjaabwe ba Buganda obuzibu buvudde kati nti olw'okuba abantu baagala okufuna batandika okuwuninga bajjajja baabwe kati ate ono aligabira omukyala we tannaligabira mukyala bano abasajja nga babadde balumbi era ngenda baleeta ku programu tannaligabira mukyala babadde mu nteeseganya emmengo kati nga bagamba kubanga omwana yanambulire bulungi twabadde mu nteeseganya ne tubagamba nti ffe ettaka eryaffe terigabirwa mukyala waffe kabaka alina ettaka eddala anoonye ettaka eddala agabire mukyala waffe kati olwo kankubuulire kino lindako nekyo nakyo kikyamu abakazi bonna mu Buganda Bakabaka teriyo mulangira akikinala n'agamba nti oyo mukyala waffe ne kabaka naye mulamu we lindako nekikisoboka tabeera mulamu we abeera ki kabaka omufumbya Ganda n'antabalira batyabi anti abeera ki oyo omuzza Nganda talina mukazi na muntu yenna era gwe toba muganda wa kabaka oba muganda wa Mutebi Mutebi yasembayo okuba Mutebi ng'ennaku z'omwezi 3 Julayi omwaka 1993 oyo yali muganda wo ono aliwo si muganda wo kituufu kyoyogera kwezi byenjogera biyinza okubeerera ebizibu okutegeera n'okumanya sigaana naye byenjogerako muleke kuwaganyaza bantu kyeŋŋamba kiri kimu Buganda Land Board ereme kubba ttaka ly'abalangira kati abantu ng'abo balina ettaka lyabwe awo sijja kukkaanya naawe era siri wano kukkaanya naawe tetujja kukkaanya kutya Buganda Land Board lindako siri wano kwezi siri wano kukkaanya naawe ku byenjogera singa njagala tukkaanye naawe twalibadde nga tusooka wali ne tumala okubiteesaamu nga tetunnajja kati netugenda tutuuka wano nga byetwogedde tumaze obbikkaanya nga byetwogedde kubanga ekyo ky'ettaka sijja kukikkiriza nze essaawa 24
nze kyovoola abantu abasinga obujabuza era Sewandagi lwaki ye tebamukwata tebamusiba watambudde n'omukuku nze ndi musajja wa biwandiiko akati ebiwandiiko lete bijja kukola tujja bikosa buli kintu kubanga kyonna obudde buli kintu butuweddeko kyonna kyentambula nakyo ntambula na biwandiiko obudde Okitegedde? butuweddeko tewali ndagaano gye sikola ki gye sirina kaakati kankulage minisitule y'ebyettaka mu mwaka gwa 2008 ndowooza mu 2018 si kyekyo bino ebimu muteeka okuba nga mubimanyi ate tukafa okubayamba mwe abatabimanyi muleke kubuguyaza bantu kakati bali kati batwaleko abo bwe bajja kati babatwalako ettaka lyabwe nga batunula si lyabwe lyani si lyabwe lyani bo bennyini ate kati be babbi b'ettaka kakati awe tugenda okuttira omuntu nze kankubuulire Sewandagi nze tojja kuva eryo gyewe malikire ku ttaka lyange kakati njagala tunulire olupapula luno what the law says on land evictions naye bano bwe bamala odikola kino kyakubibwa Ministry of Lands Housing and Urban Development mwaka gwa 2017 kati bamala okukuba bino babibuulira bali abalala bakakuba mu Lungereza ne bakakuba mu Lukyoli ne bakakuba ne mu Lukalamojja naye mu Luganda tebakakuba kuba bakigenderera nga bamanyi bulungi bajja kujjewo bagambe kwezi ng'otuddaawo nti ettaka liryo era owaka n'okubene mu ngalo nga bw'okubye bw'oti tujja kutta omuntu naye ng'ettaka si liryo lyange nze baali balyemalikirako eryange ettaka si omanye yali alyemalikirako nabagamba mundeetere ekyapa Mukama Katonda kye yabawa ku ttaka lino nze ewange ndimala kufa Katonda nenvaawo andi kankubulye mwami mwe Sewandagi ne mulyoka mujja n'obupapula bwammwe kwezi ky'olina okumanya ku ttaka kwezi lyange ky'olina okumanya kiri kimwe njagala n'abatuuliza oleke kubawaganyaza kwezi bw'oba okyasobola okutegeeragana nannyini ttaka sirina nannyini ttaka kuliriza nze nannyini ttaka bw'oba okyasobola okutegeeragana ne nannyini kyapa kati kale gwe nannyini ttaka bw'oba okyasobola okutegeeragana ne nannyini kyapa kw'oli ng'okyali mulamu yamba abaana bo abajjwa n'abazzukulu abaliwo abalibaawo n'abaliddawo ng'okyali mulamu ettaka biwandiiko ettaka lifugwa mateeka eno yonna embiranyi gy'olaba Sam Mayanja gy'alina n'Obwakabaka bwa Buganda bw'oba oyagala okumanya kweva kyewasoose okubuuza kakati abaana bamaze kutaka emyaka 3 teri mwana amaze kutaka myaka 3 famire yaabwe obujjajja kati oyo mwana agenda omubuuze obujjajja obuva n'obuddo lindako kyangu kakati gwe ngolyoka weemalika ng'ojjako ku ttaka kwezi kyangu okubuuza omwana muteeke butesi sagala kuta omwana muteeke butesi wantu annyonnyole mubuuze mumaze kutaka emyaka emeka nti 3 abamaze kutaka emyaka 3 babajjako mwaka ki kubanga ono 224 bw'oba oyagala kujjako emyaka 3 tuddayo mu mwaka meka siri ku mu 7 kakati mugambi kitono nnyo kubanga nze jjajjange Alexis Sajjabbi yazaalibwa 1863 tuba tetuwezaawo myaka bimeka 3 ffe we tuli wali emingi ennyo mu 63 bwe tujja okuweza emyaka 10 ebimeka ebibiri mu 63 kati oyagamba nti amaze emyaka 3 omugamba bugambi ntandika okunnyonnyola jjajjaawo ng'atandikira ku ye ng'agenda ku kitaawe eno Lebulada Mwanda Sewandagi ng'agenda ku jjajjaawe Maliko Nyanserwanga nga bwakubulya omwaka gwe yazaalibwamu ebyabwe bitereevu nnyo ebyo biyiiye buyiiya ebyabwe bitereevu nnyo tebyalina butereevu n'olubiri lwe balimu obutereevu buli mu biwandiiko sebo nkubuulire olubiri lwa kabaka ki baava mu kabaka Kikulwe kabaka Kikulwe yaliwo mu mwaka ki ate nze mbimanye byabwe kaakati olinganga atugamba nti naye nze olubiri nalutuukamu olinga atugamba newaabwe natuukawo olinga atugamba nti olubiri lwe baamunaanika lwabazzukulu ba Sir Edward Muteesa ati kati ani alulimu kati olubiri lwa Buganda kakati ani alulimu era lino ettaka eriri mu mbiri ettaka eryaddizibwa Sir Edward mu tteeka ettaka kimanyi nti abalangira baafuna ettaka mu ndagaano ki abalangira babawa ettaka mu ndagaano ki gwe tokimanyi nti abalangira balina ettaka lyabwe liriro ddawa kubanga endagaano ngiina wano ey'olwenda mpa akawaayiro mwe baafunira ettaka eryo lingambe nti baafuna square miles bwezi ti bazifuna wano nawali kakati abalangira bo tebalina butuulu kyembuuza abalangira tebalina butuulu mwami kwezi twagala tutambula empola anti kyembuuza abalangira buli we bali bo tebalinaawo bwannannyini
ettaka lya Bwakabaka lye babeerako. Kaakati ekisaawe nakyo nna basobola obbagobako. Obwakabaka bwe bulina kye bugenda okukolerawo. Sewanda gisiibula. Okitegedde. Okutuleetera obutabanguko mu Buganda. Okitegedde. Ojja kutuleetera obutabanguko. Ate abo gwe booyita abalangira njagala ogenda abantu bajja kuttingana wano. Manyize kankubuleko mbadde kwa musajja gwe bayita. Mukwata Buganda Land Board nga mugamba mwe eyina obuyinza. Mbadde nkugamba omusajja gwe bayita Jjuuko. Yamala ku rediyo emyezi egi nga buli lunaku mulangira. Nga buli lunaku avuma Buganda n'avuma buli kimu. Ne mbagamba nti fine katutuukewo. Nenzija n'ebiwandiiko byange bino nga bw'obiraba. Nentuula ku seeti. Ne mugamba nti mwami Jjuuko oli mulangira ye ani taatawo jjajjaawo ava nabuuza ava mu kabaka ki kati n'amenya kabaka jjajjaawe mwakola ki mwava nga mu biwandiiko byange wano abaana ba kabaka boyo mbalina ne mubuuza nti aha jjajjaawo yaani tugenda okumenya amannya g'abaana ba kabaka oyo nga jjajja wa Jjuuko kwali kakati abaliwo tekuliko ku baana ba Muteesa abataliiko kumpapula nga Muteesa teyabateekako ng'abaana ate oyo aba mwana kakati naye tebaliimu mu bintu oyo ani tugende yogerayo bizibu kubanga abaana tubamanyi era tetubagaananga naye nze kyenkugamba abalangira babaleke ku ttaka lyabwe Buganda Land Board eno kati gwe kyoleese eve ku ttaka ly'abalangira abavubuka bali kitayita Buganda Land Board terina ttaka lya mulangira lyeriko. Ettaka lyonna Buganda Land Board lyemanaginga lya Bwakabaka bwa Buganda era lyaddizibwa Kabaka Mutebi n'ateekawo kampani eyo. Njagala kuddamu nkugambe nti ebimu ku Sam Mayanja byatugamba kampani eyo Sam Mayanja sikkaanya naye ku byayogerera Obuganda naye ng'ate kati okola diversion tumuddako ngo nze sikkaanya na Sam Mayanja era byayogera sikkiriziganya nabyo saagala kuvvoola naye ate nange sikkiriziganya na Buganda Land Board genda ng'egoba abalangira be bali mbu Kabaka yasiimye aweewo gundi nga twakirabako ng'ettaka lya Kabushenga nze kennyini naliyo nga nkola story nga basaawa ebintu by'abantu ne bagamba nti nno ne tulinda olusuku lwa Nnabagereka ne baguzaawo Kabushenga. Bwe baasaayira ettaka awo wa Kabushenga ani yalina ekyapa ekyawo ate kakati ettaka lya Buganda liriko ekyapa nedda ssebo mu Buganda temuliimu ttaka litalina kyapa ate kati balimalaga bagabayira buli omuntu yenna kyapa kwezi njagala kino okimanye mu Buganda temuliimu ttaka litalina kyapa n'eryaffe erya Buganda mu Buganda nkiddemu mu Buganda temuliimu ttaka litalina kyapa mu Buganda temuliimu ttaka era njagala okuddamu nkugambe nti nga tudda mu bino Buganda ensi gy'otunulako gy'olaba nene nnyo Buganda nsi esobola okwemalirira Buganda nsi eyeetwala mu Africa Buganda esinga ensi 16 obunene mu nsi yonna Buganda esinga ensi 41 naye nze saagala mu bb'ettaka ly'abantu nga mwekwasa obuwandiiko abantu bajja bakwatira amajambiya babatte ettaka biwandiiko bajja batta abo kwezi naawe tujja kubuuza kwezi abo b'oyogerako bw'oyagala okuwolereza nze wange oli mulangira mu Buganda nze siri mulangira era kyova olaba nze ngula byapa nze kaakati bw'ojja ne weebalikira ewange kati ogambye ate ogula byapa ate lwaki gwe nawe tolina awatali kyapa ninawo wensi awatali kyapa nabagoba nga waani ttaka lyaffe lya Buganda ndagira gye liri geza olinyewo olabe ejambiya abaana nabalagira bawagala buwagazi bwe bati ejjambiya olowooza enaakuma ettaka eryo paka omwana n'omuzzukulu ejja likuuma ejjambiyayo ate kati tweyongera kukambuwala kubanga tubamanyi nti nno mujja ne mwerimbika mu Ssaabasajja Kabaka nga n'ebintu ebimu tabimanyi ne mutwala ettaka ly'abantu kwezi kankubuulireko nze ebintu ebimu nina omukisa nti Katonda nyambye ate ku mulembe guno ng'ettaka likuze mwagadde nnyo ettaka nina omukisa nti Katonda nyambye ate munange mulijja ku Baganda ne muliguza Bakabushenga uliriza naye Abaganda nga be mugobyeko nina omukisa nti Katonda nyambye ebintu 9 ku buli 100 byenjogera bibaddewo era mbirabye bw'oba tolina ttaka njagala kutunira oli ng'olina ekibanja ku ttaka ly'omuntu wano e Buganda tewaliiwo ttaka litaliiko kyapa bw'oba olina ekibanja ku ttaka ly'omuntu ng'oyagala okutaasa abaana bo abajjwa n'abazzukulu abaliwo abalibaawo n'abaliddawo ng'otegeragana ennannyini ttaka ove ku kibanja ofune ettaka zino ejjambiya za kwezi
tezigenda kuuma ttaka ne bwe ziri bammundu ttaka lyaffe lya Buganda tezijja si lyammwe lyaffe ettaka lya Buganda era ne mu ndagaano y'olwenda lyabazzukulu ba Buganda abaliddawo Kawayiro njirina wano bikkula Kawayiro mayiro akenda kaali kaani mbuuza mayiro akenda kaali kwata bikkula oli kukenda mayiro zoliko ziri kenda nze ndi kugenda mbuulire ekyalo kwe ziri ate babuulire mujje mulitwale kubanga zonna mmanyiiwo mwagala kutwala ttaka lyange buli awali mayiro akenda era njagala okugamba ettaka lino lyolaba gavumenti lyerwana nalyo kati ettaka lina mayiro akenda tekomye kubba kenda ebba kati ne 1500 olw'ebibira tekomye kubba 1500 olw'ebibira oba oyagala okumanya ekyo tambula ku kyalo kye bayita Buziga ekyalo kye bayita Buziga okiraba nammwe mulitunze abali mu gavumenti bonna ku Buziga kwe babeera olaba mu Buziga Buziga wabeerayo ne kabaka ebeerayo mukama wa Toolo ne Katikkiro we bonna babeera Buziga bawotafiire bonna Buziga teriyo omuntu n'omu alina kyapa okujjako ero ttaka lya Kabaka Buganda kati abo basasula kinene era bwe nkusanga ng'oyogera ku bigambo nga bino ogamba nti kino kankubulyeko Buganda Land Board etunze Buganda Land Board ekabiza Abaganda akayiro gombe wangi siibula n'obudde tesaawa yeeweddeyo bannanga abalungi abalabira kwezi media group mbadde ne Siwanda abamwagala ku byettaka kabawe ennamba bawe ennamba nedda sebo mala kumaliriza nsonga eno nedda ey'ensonga omanyi ono bano bakwezi bamu kubajja okubba ettaka lyaffe kati kyova owulira nti alikayanira sirina lye nali nzibye ogambye nti oliriko lyamu ya Buganda tuyagala kwogera era naligula naligula ate kwani koye yalinguza ani ate gwe naligula ko ogambye lyamu ya Buganda nitoyogera nagwo nasange yansooka mu kibanja nange nengula kubanga lyaffe lya Buganda owulidde sabba libbe naye mwemalika ewange mu Buganda Land Board mumujja ku ttaka eryange nze ndimala kufa siibula abatulaba bawe ennamba gogenda bakolere ku ttaka eritali lya bubbi njagala kugamba mikwano gyange ayagala mirembe mu mwaka ogujja gifune nga sikubanja nga totandise na bukaago guno omwaka gwe tumalako bwe mba nkubanja olina ennaku ezi bbiri okusasuliramu olwaleero n'olwenkya nze sibanja we saakola kwezi bwe mba nakukolera omulimu nga tukkaanyizza byonna bye walaba oluvannyuma nga guwedde ebyo tebinkwatako wali olina okwekola due diligence nga tebinakola ki naye bwe tuba twakkaanya nti ogwo omulimu Sewanda gye ojja gukola obukadde obwo butaano nengukola ne guggwa noga ndi naye ate walinga baali bantwalako wo obutaano bwange ojja bukola ki era bweyagala emirembe mwaka ogujja ffe twogera kigambo si mmwe muyina emmandu ezitambula emisana nze sibanja we saakola kwezi olabye nkubanja era ate njagala okwebaza abantu bonna buli muntu inaayina gwe yayambye okulya Christmas kyalo oli mu kisa kya Mariya kisa kya Mukama weebale nnyo Christmas yaffe maama yatuuka bulungi buli muntu yenna alina gwe yayambye okulya Christmas twagala kumwebaza naye njagala kukolimira buli yenna yalemeseza omuntu okulya Christmas kibi nnyo naddala abakozesa ng'omuntu booli abaana booli tebaalidde enkoko kubanga bakubanja nina TV station gye mmanyi abantu bambi tebaalidde kubanga tebabasasudde misaala bakolimirwe ng'ate babanja emyezi mingi bakolimirwe abo tujja kubakolimira naye nkugambye ayagala emirembe mu 2025 bawe ennamba yo bateekeko ssente zo baleme kuyingira n'amabanja 0702 43 88 52 0772 43 88 52 nze ndi musawo wa ttaka omuntu abuuza nti Sewanda gye byakolanga bingi land doctor bibeera nze buli lwadde obuli ku ttaka bwenkola ki naye muve mu kutubba ettaka ne Buganda Land Board awo sikwagalayo oliko ekikyamu mukama abakuume weetaaga kujjanjaba naawe oliga Sam Mayanja olina ebizibu ne Buganda Land Board naye tujja kuzuula kubanga oteeka okuba olina wewabba ettaka lya Buganda Land Board ewakukayanya